Esaawa zino buli muntu abasinga fena tuli mu relationship. Ne oba toyina gwa asubiro gigendamu. Obulungi bw'omukazi obw'okungulu, figure, color, beauty, family background, mwana wa mulodi, religious background, yava mu dini ya family. Njagala bino byonna bitegere nti birungi nnyo. Naddala eri abazadde kubanga bagamba omuwala g'otuleetera ava mu family ya gundi. Ekyo ne balabanga beesiimye. Ne waliwo obulungi obw'omunda obw'omukyala Katonda bw'obanga akuyambye ngesaaka tobadde mu nteekateeka za kuwasa. Obulungi buno butunuulire bujja kukuyamba. Bino byonna ng'oggyeko biri kala, beauty, figure, biki, mwana wa mulodi ayina figure, biki, byonna ng'osoose n'obiteeka ebbali. Waliwo ebintu bino nga 10 bye njagala otunuulire nga bikulu. Ekisookera ddala ye saving. Omukazi ng'ayinamu material y'okusevinga wanjawulo nnyo kuba n'abawala boolaba wano munnanga abagwa obugwi. Okusevinga sigamba kusevinga ssente kyokka, mulimu n'emmere n'ebyokulya n'ebyokozesa ewaka. Omukazi omuteeka eka n'ogula amatooke n'agafumba n'ayiwa kasasiro n'akola ati n'ogula ebintu n'abigabira mikwano gye n'afumba emmere ejjalo ne mulya n'efikka n'ayiwa n'ogula kiro y'ennyama n'agifumba lumu. Omukazi bw'aba taliimu material ya kusevinga, ogula sabbuuni ngumanya ajja kukola wiiki n'akola ennaku 2 n'aggwawo. Ebyo byonna omukazi eyeejalabye atta awaka. Ebintu byonna by'ogula weewaawo ogamba nti ssente zibuze, naye omukazi asobola okuleetera okubulwa ssente nga buli ky'ogula okiddamu mu weeks 2. Sabbuuni eyalikoze wiiki akola ennaku 2. Sukaali amugiraagira atirisi ne biggwawo n'abigabaagaba okufuba okulaba nga biggwawo. N'akuteeka mu spending ogenda okufundikira nga tokyalina yadde 10 nga ssente zonna ziggwera waka. Yalibadde yeezimba ssente ne zibuulirawo. Namba 2, omukazi ayaniriza. Abakazi abasinga gwe kankubuulire tonalaba mwana wa mugagga alina attitude. Mikwano gyo ne gikyala n'abatunuulira ati ogenda olaba abantu bonna nga tebakyadda waka, osigala mu bulamu bw'omu. Bwakukyawa n'agenda kati oba ogenda banoonya obeetondere. Wegendereze nnyo omukazi atayaniriza bantu. Abakazi babeerayo eyo nga tayagala abantu bo ne bakyala n'abayisa bubi nga buli omu amwemulugunyako goba. Namba 3, omukazi okubeera nga asobola okutegeera. Eriyo omukazi gonyonyola nti munnange oyagala ssente za kino nteziriiwo, n'eriyo gonyonyola nga amanyi wazimumye bummi. Omuntu gw'otasobola kunnyonnyola tomusembeza mu bulamu bwo. Oba osobola muleka agende. Ekyokusatu, omukazi asobola okubalirira ensawo yo. Abakazi abasinga tebabalirira nsawo. Yerimbika ku bintu n'amanya nti enviri zakakadde, n'azikusaba naye ng'amanye enfuna yo, n'akulika nze kyokka kati abalala baba tutembivulu. Omukazi aliretinga obulamu bwo, nadira obulamu bwe n'abuliretinga ku bw'abalala. Gundi yenna bawo yamugulidde emmotoka naye n'akuleega emmotoka, amanye obusobozi bwe buli n'atakubalirira. Omukazi atatunula mu nsawo yo kumanya nti naawe ssente zisobola okukubula, n'akompeyalinga relationship yo ku y'abalala. Bw'oba toli mu bwangu muleka agende. Namba 4, omukazi atayina kantu kayingiza mu nsawo. Kino wano njagala nkubiseewo oba muggo kikaaki. Bulaza omukazi nga talina mulimu gwakola nga atuula waka. Bw'aba atuula waka tirisi mutandikirawo akantu oba alundira nkoko waka abeereko kyakola. Weewale nnyo omukazi abeera idle. Obulamu bwe bwonna buli sawa laavu tebagirya. Omukazi mugereka agenda akole naye anoonye ku ssente. Gwe kankubulye bw'oba tokola ssente buli kintu olaba nga bazikummye. Bw'otandika ozikola otandika otegeera bakunnyonnyola kitini. Omuntu yenna yali kuno nga tokolangako ku ssente, ebizibu bya ssente tobimanyi. Bw'olitandika okukola ojja kumanya value ya ssente n'okuzikaabira. Ne munno ng'azikumye ojja kugamba nti mbutuufu ssente ze yadde asaanye okuzinnyima. Mu buli kiseera kyonna omukazi atakola atama. Namba 6, omukazi atalina mukono guyamba. Tubeera n'ebizibu n'okabira mukazi wo n'akuyambayo. Bw'olanga munno afuna kasente naye nga gwe buli w'otuuka omukaabira talina kyasobola kukutaasa, manya oli mulaavu bw'omu bulaadi. Abakazi abeerawo n'alya ky'olina ne kiggwawo n'agenda n'omulala. Weewala omukazi atagaba. Weewala omukazi atalina kisa, tasobola kukwatibwa kisa nti kati oli mu bwetaavu. Ssente aziyina naye tasobola kukola, tasobola kuyamba, tasobola kuwaayo. Gwe lwaki obeera mulaavu nga gwawaayo wekka? Lwaki osasula? Oli mubi nnyo mba oli mu lugundi ya kusasulira. Ekirala, omukazi omusabi.
gwe kankubuulire osobola okuba n'omukazi nga wabo babaddiini nga yeebikirira eddiini naye nga tasaba. Abantu abatasabaako bamenya. Ebintu ebimu okusalawo okumu kukolebwa omuntu asaba. Omuntu omutima abaana gwa kitujju nga si musabi. Omukazi asaba alina ebintu bingi byakyusa. Ng'ojja kubeera wano ng'olaba ebisinga tebitambula naye kikulu nnyo okubeera omukazi nga musabiko. Waliwo omuntu gwe bayita strict woman. Namba 7. Omukazi ali strict ku baana. Mulungi nnyo. Asobola okuba komanda ewaka naye kimuyamba okugyamu abaana abalungi. Noono bw'oba omufunye. Bakuba nabagenda ku mizigombo simanya aleka awo omwana n'azanya n'akola ki. Omukazi ali strict Katonda bw'amukuwa baakuwadde. Oba abaana abatimpula naye abazzaamu enkola. Ekirala omukazi asomyeko. Kweno generation okusoma ennyo si kyekikulu naye okusomako kyanjawulo. Banaye omuntu eyasomako ayina endowooza yiye. Omuntu atasomyeko amenya. Buli kimu akiraba nga kipya. Agenda kukola amalo ku bintu ebyenjawulo. Omuntu atasomyeko amenya. Tofunanga omuntu n'omutuuze waka nga tasomangako yadde. At least senior 6, senior 4 nga asobola okuwandiika erinnya asobola okusoma oluzungu. Nalutegeera ajja kumenya. N'ebintu decision agenda kukola decision kinga talina kyamanyi. N'akasemberayo ddala. Omukazi alina emikwano emitini. Buli wokwana omukazi ng'alina layini y'emikwano obanga akwana abantu 50 omugamba kino bamugamba kiri. Omugamba kino bamugamba kiri. Weewala omukazi ow'emikwano emingi. Ate giberenga misajja. Obanga akwana basajja banno omugamba kino bamugamba oyo ayagala kola bw'ati ayagala kola bw'ati. Bamuwa advice ez'ekisiru. Ate ng'obwongo bw'omukazi bwangu nnyo bwakuswinginga. Blood. Ebyo byenjogedde osobola obigattako ky'oyagala. Beauty, akabina, entumbwe, biki kiina ebiiso kiina gundi. Simanya mwana wa mugagga byonna ojja mufuna omukazi ng'ayina byonna Beauty akabina biki byonna ng'abiyina ne kala yeeyo gye baalagira yoyo omuzungu gw'oyagala omuteekeeka nga talina biri byenjogeddeko ojja muwulira. Beera bulungi.